Oluvannyuma lw'abantu abawerako okufiira mu bubenje ku nguudo mu ggwanga, bannakyewa batakabanira embeera z'enguudo za kuno bavuddeyo ne bakubira gavumenti omulanga okuvaayo bukubirire okuyamba okulaba ng'enkaayana n'emigozooba n'ebiri mu kitongole kya UNRA nga bikomekkerezebwa. Bano bagamba nti kino kiviiriddeko abantu bangi okufiira mu bubenje olw'enguudo embi. Ekisembayo, of course, twebaza gavumenti yateekawo commission ya UNRA ekulirwa Justice Bamugemereire. Tujebaza kubanga yajjayo ebintu bingi. Era ne intention ekigendererwa nakyo tukimanyi n'ebizze bivaayo nabyo tubyaniriza. Birungi bituyambye okutegeera. Kuba ebimu twali tubyogerako naye olw'okuba tetuli ba justice tetuli bali tebabiwulira. Naye kati justice bwabijjayo ne commission eno kati ndowooza abantu balina obbiwulira. Naye twewuunya nti eno commission enakoma ddi kubanga buli lweyongera okusigala ng'ekyaliwo ssente zaffe ze zigenda. Bano nno tebakomye wano wabula era bakaayuukidde ekitongole kya UNRA okufaayo ku mirimu gy'okuweereza eggwanga nga bakolera abantu okusinga okudda mu kulwanagana. Ekitongole kino kyafuna enkyukakyuka gye buvuddeko era wano nga gavumenti we yateekerawo akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire okunoonyereza ku bulyake obubadde bufumbekedde mu kitongole kino. Omukwanaganya w'emirimu mu bannakyewa bano agamba nti bagenda kuwalirizibwa okukunga bannansi bonna okuvaayo ku nsonga eno. Ebibiina byannakyewa tuzze tusaba gavumenti okwongera ku budget eya obubenje ku nguudo. Tuzze tusaba okutereeza institution esobola okulwanyisa obubenje ku nguudo kuba buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti abantu baffe basigala webali batambulira ku luguudo nga balamu era n'enguudo zikolebwa nga zitunula mu byetaago by'abantu ebyokuyita ku mabangi nnyo era n'abannamawulire babyogera ne basaba gavumenti yagaana. Kati naffe tujja kukunga bali babirebe nga bebasaba ate ensaba yaabwe oluusi si nnungi nnyo kati twagala nnyo kutuuka ku leve eyo wetusabira gavumenti ebeere ng'erina kyekola. Okusinziira kwa alipoota ya poliisi, abantu abasukka mu 200 bafiiridde mu bubenje okwetooloola eggwanga lyonna nga bangi ku bano kivudde ku nguudo embi. Mu Desemba w'omwaka oguwedde, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Susan Namaganda yafiira mu kabenje empigi nga kigambibwa nti kyava kuvuga ndiima ku luguudo olufunda ddala.